Abakulu mu ddwaliro lya Ntebe Hosipital batubidde n'omulambo bamaze nagwo ennaku 22 nga kigambibwa nti omuntu ono yafa kirwadde kya munabya mu ngalo ekya Kovidi. Bukyanga omuntu ono ajja mu ddwaliro yamalawo ennaku 4 zokka. Kye yajja nakyo kyokka y'ebbaluwa ye eraga ko bamukeberera ne bakonfaminga nti yasaabalidde ekirwadde kino. Olwatuuka mu ddwaliro taliko mujjanjabi, talina byakozesa ng'omuntu wabula olwatuuka mu ddwaliro lya Ntebe Hosipital ennaku 4 zokka bw'atyo lwassa omukaago ogw'enkomerero. Ono yategerekako amannya nga ye Monica Nakanjakko. Monica Nakanjakko kitutte ennaku 22 okuva lwe yafa mu ddwaliro eryo. Ne gye buli eno tewabangawo wadde owa famire wadde ow'oluganda wadde ani ajja mu ddwaliro eryo okubuuza nti abaayo omuntu waffe. Nga beebuuza abakulu mu ddwaliro lino ono oba yavaawa oba yatambula atya oba nga yali avudde mu bitundu byewala nnyo nga n'abeewabwe tebamanyi nti yagendako mu ddwaliro. Kyekyewuunyisa nabo bennyini bibasobedde ne batuuka okwekubira enduulu nga basaba omuntu amanyi Monica Nakanjakko oveeyo ogende mu ddwaliro eryo olabe omuntu oyo oba si kyo otegeeze ab'enganda ze singa oba nga obamanyiiko. Nga bino bikyali bityo nyinza obuteewuunya kuba ne famire ne bweba nga kituufu gye bali ne baba nga bakitegeera nti omuntu waabwe yafa kiyinza obbatiisa okunona omulambo gwabwe. Mukadde ke tulimu akazibu kano jjukira nti si buli muntu nti yeesobola, naye emabegako awo tubadde tulaba abantu abazze bafa malwaliro ago gennyini aga private n'aga gavumenti ng'oli afiirwa omuntu we amutaddemu ssente ez'obujjanjabi naye olufa nga bakugamba ssebo kuwa omulambo gwo bakwagalamu obukadde obutakka wansi wa 30, obutakka wansi wa 30 nga bangi bagenze malwaliro okufuna abantu baabwe ababafuddeko nga tebalina ssente ezo. Bangi babatutteko ebyapa byabwe eby'amataka. Teebereza ofiiriddwa omuntu wo naye n'akantu k'obadde olina w'osuubira okutandikira okawaddeyo olw'okuba oyagala ofuna omulambo gw'omuntu wo ate omuziikeko aleme kubeera ng'aluluma nti ate ab'ewaffe tebanfaako. Kituufu ekyo buli muntu wandiziise ku muntu wo naye abasawo simanyi eryo tteeka oba lyateekebwawo kuva mu banene oba amalwaliro gaatulangako ne gakiteesa kuba tekibadde ku ddwaliro limu oba 2 oba 3 wabula buli ddwaliro erijjanjabirwamu omulwadde wa Kovidi. Singa mukama kuva mu muntu n'akuvaako n'agenda nga tolina ssente zika wansi w'obukadde 30 obadde tokwata ku mulambo. Obwo obukadde 30 ng'olina okuteekateeka ofune abafyuno abagenda okuziikira omuntu wo nabo ba ssente. Kati nze nyinza okugamba nti abantu bano oluusi ne baba bakitegeerako nti omuntu waabwe yafa bambi yinza okuba nga famire teyeesobola. Si buli famire nti erina wejja okujja ssente empitirivu ezo. Bayinza okuba ng'omulambo bagubaziririra buziririzi mubeere nagwo mutubire nagwo olw'essente ezo ze mubasaba empitirivu. Kati olwaleero bavuddeyo abasawo balaajana naye tujjukira bulungi gye buvuddeko waliwo famire emu era eyadduka neekubira enduulu mu b'amateeka ng'esaba balooya bagiyambeko ogikwasizaako. Omuntu waabwe yagenda mu ddwaliro erimu lyali lya bwannannyini sijja lyatuukiriza mannya kati wadde mwaliwulira ku mawulire mwabiraba neetwala omuntu waabwe yamala ennaku 4 naye n'abafaako bw'atyo. Omuntu amaze mu ddwaliro ennaku 4 eddwaliro lyasaba bafamire obukadde 31. Bwe basaba obukadde 31 nga famire terina weebujja kye baakola kyeki ne bakaayana ennaku 4 obukadde 31 mutaddemu ddagala kyeryo nga n'okufa ataafudde. Bano nno beekyangira ddala ne bamugereza ku mmotoka nti ndeese emmotoka yange mu galagi efunye obuzibu n'engikuwa gwe makanika gikanike bweramuka oli waddembe okunsaba ssente zonna z'oyagala naye ate bwefiira ddala nagireese etambulamu naye n'ogimpa nga terimu wadde akatambula. Lwaki mba ate nkuwa wadde 10? Lwaki tompa bwe emmotoka yange n'engitunda mu scrap? Nga kye bategeeza nti omuntu waabwe bamuleeta wadde mulwadde naye ng'atambula afiiridde mu ddwaliro lyabwe. Ekifo ky'obbasaba obukadde obwa 31 bandi mubawadde buwi ne batwala omuntu waabwe ne bamuziika naye eddwaliro lyalemerako paka era famire lyakwatayo ssente ensamusamu olw'okuba byayingiramu amateeka byayingiramu ab'amateeka ne babasaba bawayo ssente ensamusamu ate basobole okuziika ku muntu waabwe. Ekyo nekitegeerekeka naye kati omuntu ono Nakanjakko Monica nyinza okugamba nti wadde abafamire bayinza okuba tomanya siri shuwa ne bayinza okuba nga bakitegeerako nti omuntu waabwe akutuse
naye ne balaba nga tebagenda okujja obukadde 30 wewa oluusi nga famire teyeeyinza nga kyebalina okukola kubalekera mulambo mutubire nagwo bwe munaakuba munaabayita ne mugubawa ku bwereere osanga kinaaba kyekibasanyusa. Naye munnaaye abafamire ya Monica bwe muba gye muli nga mweyinza nga mwakitegerako nti omuntu omwe yafa nga musobola okukwatakwata akasente ne mumuggyayo, kirungi emutwala omuntu omwe ne mumuziikako. Naye bwe kiba nga kya nsimbi kye kyaleeta obuzibu nti temwesobola nga mwatya nsimbi era temumulekera ddwaliro terina kirigenda mukolera ejja mumusuula mulimbo, musale amagezi mukkaanye n'eddwaliro muteese muweeyo kasente akasaamusaamu babawo omuntu wamwe mumuziikeko. Si kibi kumala galeka muntu ne basuula eyo wadde sente nnyingi tukitegeera, naye ate musobola okukkaanya osanga tomanya bayinza okubaamu n'omutima ogw'ekizadde ne babawo omuntu oyo ne mumuziika nga muwaddeyo akasente akasoboka. Kale no munnaaye abafamire eyo tubasaasiddeko olw'okufiirwa omuntu wammwe ne mutamanya, naye yenna amanyi Monica Nakanjako. Tegeezaako abafamire bw'oba obamanyi oba ab'emikwano b'omanyi bagende mu ddwaliro lya Ntebe Hosipital balabe ng'omuntu waabwe bamulabako, basale amagezi bakole enteekateeka ey'okuziika omuntu oyo. Naye n'abasawo ne tubasaba nammwe ate mweddeko, kino kyajja kya nsi yonna. Mu kujja kyajja abantu tebeetegese, tebakitegekera. Oli waba afiiriddwa omuntu tomukamulamu ssente ezo zonna nti olw'okuba afiiriddwa omuntu omulambo agwetaaga. Mubengako n'ekisa abasawo. Kale no munnange byebyo. Ntebe General Hospital batubidde n'omulambo nnaku kati 22 beetunuulira tebabitegeera ekyogukozesa kyeki. Jjukira ne gye gubeera gye bagutereka obutayonooneka bagussaamu ddagala, eddagala lya ssente si lya bwereere. So abafamire muyambeko mwekolemu omulimu muggyeyo omuntu wammwe mu ddwaliro eryo.